oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Abasajja bakwata bukwata embi. Nibalite muntu ezabu chika nagavudde wambye. Muno nefu. Era tabula ne muntu wa Bobi Wine. Nja kufa naye. Sikuli. Okay, ampuliriza nkwaniriza nya tempozi ku BOCAT TV nze SULA SSENYONGA okubera nga ntusako amawulire onago ino kula mpozi ngate omanya aba subscribers baffe abapya tubaniriza nnyo. Innocent Alex, how are you? Mr. Then munwanyi waffe tempozi ni Esther ogamba otya Nakimera nembuza ku hawa ogamba otya Villa Cyclic, how are you? Bali hawa nkonye kawo atempozi na buli omunjo osinzira okwera ngo tuwuliriza ngo tufollowinga Shakira Mugango ogamba otya atempozi n'abalala Lana Sophie nkubuzaako mwe bali kubeera mpozi nga ate mubeerayo Saha lau ogamba otya Beki nkubuzaako Namayaji Mariam ogamba otya nembuza ku Hassan Ibrahim atempozi ne Saleh Husna ogamba otya yona gyosinzira okwera ngo tuninze tugambe ekitumi kyokka yongera okwera ngo commentinga o subscribinga embere sobola okwera muzingate ekuterera Kasujja Edward nkulabi ku olinyo n'abalala kale olunaku olwaleero mbadde ndudde ebbanga nga sikolayo story olw'ensonga mbadde bizemu tulina bye tukyapanga ebipya mu birindire mujja kubeera nga mubiraba bulungi nga tutereeza ne mu mpeereza yaffe ne programu yaffe eri Love Doors enetera okudda kubeera mpozi nga ate edda ku mpewo obadde ekitubadde tukya rectifyinga bulungi nnyo ate buli kimu kiddemu okubeera nga kitereera naye olunaku olwaleero tugenda kwogera ku Bobi Wine, obulamu bwa Bobi Wine. Bobi Wine oba muyite Honorable Kyagulanyi obulamu bwe atambulira ku bwa Katonda buli mu matigga nti bw'abanga si Katonda yekka yandibadde mufu kubanga atambulira wakati w'emmundu zonna nga zimutunuulidde nga abasajja bali trigger angry buli omu ayagala kukwata ku trigger nina ebifaananyi ebyo byenzijja nkuteerayo byojja ng'olaba abasajja bonna abo balaba bali trigger angry baagala kuba Bobi Wine abo bonna boolaba olunaku olwajjo yabadde ali hoima ng'agenda kwebaka amaze campaigns ze amagye ne gamusalako nga tegaagala agende ayogere ku radio ye hoima jukira buli wayogera ku radio abuusa abantu buli wayogera ku radio atlisa abaako balimbulula ababadde mu bulimbo bw'amaanyi ennyo ekibaale teyayogedde n'ebitundu ebimu era bya Kibale teyalabiseeko lwansonga Minister Matia Kasajja yatoye order n'agamba talina kwogerera mu kitundu kyaffe neneebuuza just a mayor minister ogaana atya omuntu okwogerera mu kitundu kyammwe because tuyagala babuuse bantu yali ekalamoja n'abagaba naye babaterawo minister wa Kalamoja omukyala ng'ono ava mu maka ga president nga ye mukyala wa president ate era nga minister mulamba n'abuuza ebyo byonna byaliwo kye mugamba mwe tewali Bakalamoja basomye ekyokubiri minisita oyo yabayamba ki nga tewali jukira ensangi zino Bunyoro erina amafuta mangi nnyo Kasajja ava mu Bunyoro alemeddwa okuyamba abantu baayo Bobi Wine azaba abuuse nti amafuta gano gamwe mulina okusooka ogafunamu ng'ebitundu ebirala eby'eggwanga Uganda tebirina gafunamu naye abalala be bagenda osooka ogafunamu nga mwe temugafunyemu mwe temujja gafuniramu wadde ddala ekyo kyabayisiza bubi nnyo kinajjukira ne Tango Doi sebo yali aganye mu Bobi Wine tajja kwogerera Moroto yali Moroto Soroti one of the two era eyo nayo nayogeza kifuba oba ntegeera amagye poliisi abantu abali mu byambalo abali mu ngoye zaaleeya batambulira ku Bobi Wine nga they are trigger angry nga baagala kuba sasi surprisingly n'abaalemwa obulamu bwabwe beekwasa Bobi Wine abaalemwa oba abayonoona obulamu bwabwe nga ne Bobi Wine tannalowooza nti ngenda kwesimbawo ng'akyakuba ndongo nga batandika okukola nga Bobi Wine akyali mwana muto asoma
bagamba Bobi Wine ayonoonye obulamu bwabwe. Kasooke nkutereyo video ya Basajja Mivule omuwulire. Abamu muyita Basajja minyo abalamu nange. Mumuwulire biki byayogera omusajja omukulu oyo ku myaka gye, because Basajja Mivule bwabanga ali mu myaka emitono ennyo alinga mu 55 naye yeekwasa nti Bobi Wine yayonoonye obulamu bwe. Kasooke nkutereyo ka video kano tuloke tweyongereyo. Bobi Wine alina ekifaananyi ekya kamiliyoni bw'abeera bw'ati abonga olowooza nti ayagala Besigye erina aduumira embwaze ne zimwataakinga teri kyannuma. Omanyi bwe bansiba n'agamba nti Bobi Wine yennyini yabipanga, n'agamba nti Gashumba yeyasasudde poliisi egy'enkwate, n'akaaba amaziga eziga n'omusajja liva wala, naga nti Bobi Wine ono Katonda n'ateeka mu kasenge kamu bwe kati. Musajja mwononefu nnyo, Bobi Wine mwononefu. Nze njogera bino ng'amaziga gaagala kunzija. Abasajja bankwata mu nkwata embi ne balita emmundu eza buli kika, naga munno ewambye mwononefu era atambula n'emmundu lwa Bobi Wine. Nja kufa naye sikuli. Video ogiwulidde bulungi nnyo. Basajja Mivule yatandika okukola nga Bobi Wine akyali mwana muto asoma, ng'akola ku radio ya Kaboozi. Nze we namuwulirira naye baweekanga nga be basajja abatandika okukola ku radio Uganda kuba musajja mukulu. Otegedde nga Bobi Wine akyali mwana muto asoma. Bobi Wine emyaka gye emituufu ali myaka 38. Musingako omwaka gumu nze ayogera. Bobi Wine musingako omwaka gumu. Obo ntegedde. Musingako omwaka gumu. Basajja Mivule asinga Bobi Wine emyaka emeka. Bw'abeera nga ali mu 55. Abamusinga emyaka nga 10. Munana olumusi ayingira na myaka 2 gyagala omusinga kyenkana. Naye yeekwasa nti Bobi Wine yayonoonye obulamu bwe. Basajja Mivule gwoyonoonye obulamu bwo. Bobi Wine akyogera lunye kasoosalawo n'olya mu bannayuganda olukwe bakukyawa bubi nnyo. Basajja Mivule Yewera kutta Bobi Wine ka video mukalabi. Ebigambo si byange. Agambye nja kufa ne Bobi Wine. Naye nga lwaki? Bobi Wine yamukola ki? Bobi Wine yakola ki Basajja Mivule? Atandise n'okusiga obukyaya letewe enjawukana wakati wa Frank Gashumba ne Bobi Wine. Ninge ekyo kifu, it's a fake story. It is a fake story. Ja fabricating awo. Basajja mwe mulidde sente z'abantu. Mubye sente z'abantu. Mwogedde ebikyamu ku famire z'abantu ezibonaabona mu kwekalakasa batta abantu 50 plus. Ne muvaayo ne mukola statement ezigamba nti balyose ne babatta. Nalabye omukyala ng'alaja nanga agamba nzi twali tuddukana kudda waka ne mutabani wange wa senior 2 mugamba ekibuga kikyankalanye tudduke tugende waka tusala oluguudo omwana wange ne bamukuba essasi. Ddala yali akoze eki? Mwabagamba nti baali batuufu okufa. Omwana oyo yali akoze eki? Kale nnyina yalina ensobi okukolera Kampala, talina kukolera Kampala munnaye Kampala wammwe. Naye omwana ye nga ye yali akoze musango ki? Ali under age. Mulye sente za mwami Museveni. Abantu mubaleke n'ennaku yaabwe, mubaleke. Bannange ampuliriza olunaku olwaleero ng'oli ku BOCAT TV. Oli ku kyeyo kyo okuba. Nkimanye ekyakutwala ku kyalo ng'olina abaana Uganda ekulemeredde. Olina abaana either olina famire yo, olina nnyoko, olina kitaawo, bakulidde mu bwavu, oyagala obajje mu bwavu. Newankubadde olwano ojje nnyoko ne kitaawo mu bwavu, naye naawe weefeeko. Wewe age limit ogambe nti mu myaka bwe giti sina kubeera nga ndi bwenti. Era bwe nabeera nga ndi mbeera bwenti nina okugirwanyisa nga sina gwe nnenya. Basajja Mivule yalema okukola sente ze mu myaka gy'ekivubuka, ayagala azifune mu myaka gy'obukadde. Atandise okunenya basaalumanya ne bannaalumanya. Kankuwe ekyokulabirako gwandaba nkugambe Bobi Wine muyite Kyagulanyi gwe gwoyagala okulonda nga president wo musinga omwaka gumu amu 39. Bobi Wine ali 38. Kati kiringa bwe naavaayo ne neekwasa
nengamba nti kawala ka Bobi Wine Kasubi oba Solomon Kampala Kampala example Solomon ye mukulu nti Solomon example Solomon Kampala mutabani wa Bobi Wine ayononye obulamu bwange nze omusajja omukulu emyaka 39 tubere fair Solomon Kampala mbwayononye ayononye obulamu bwange how Chekitegeeza Basajja Mivule okuvayo n'agamba nti Bobi Wine ayononye obulamu bwange nteeka okufa ne Bobi Wine. Ai! Obuchayo obujjawa. Bobi Wine yakola ki? Guys, netaga comments zammwe mumbulire Bobi Wine kiki yakola Basajja Mivule. Nabalabye. Waliwo abantu besaagala kwogerako waneeno. Kubanga nze banyiiza bawegendereza ba bloga bonna ba NRM tebalina kibagamba bantu bavuma buvumi tebalina kibagamba bantu bavuma buvumi waliwo mukyalo omu fulufiga kyamulumye Bobi Wine okutuula mu kooti ng'aline mukyala we nyabo wabadde oyagala ani abamweyimirira ugwe omukazi yazze kununula bbawe mu kkomera batudde mu kooti nga bono gamba twekuba obwama abebifaananyi ne bakuba is it a crime Bobi Wine okutuula ne babi katolo singa yabadde atudde na mukama musajja mwandyogedde ki bwe bwobwongo bw'enkoko bwe tugamba bantu balina endowooza entono emudowooza ey'ekisiru wabadde oyagala atuule nani gwe abayogera naye omusajja omukulu yalemu ekyeyo ali mu myaka 52 isima oyo kalevu wa kaleva keero najja n'asalawo akola omulimu mu bugwa bloga kweje emyaka najja mbu yeeyise motivational speaker wakakyusa bameka ssebo ndowooza n'ebigambo ebimu byakyusa enjawulo ddala obanga oli motivational speaker akunga poliisi kutta bantu kuba bino tubina on recording ogamba poliisi mukube Bobi Wine mumuzibe amaaso n'abafudde kyabagwanidde okufa oyo ye motivational speaker mwami Museveni gwayina oli ku BOCAT TV nze SULA SSENYONGA sijja kubeera mpozi nga tensuka waawo olunaku olwaleero nsobodde okubeera nga nkayusa ku ddoboozi naye mbeera nze ngenda na muntu wa bulijjo ne bw'obeera nga mbadde nkuwagira nnyo naye n'okyusa embeera zo ng'otandisa okunyigiriza omuntu wa wansi naawe nkukyukira ne nkutunuliza omuzinga naye nga baffe Basajja Mivule ki ekimutambuza ne pisto mbw agenda kuba Bobi Wine sasa alina okufa ne Bobi Wine lwaki afa naye ye yamulemesa okugaggawala sente bwe zikubulanga mu buvubuka mu bukadde zinoonye na magezi nga teweekwasa kunenya muntu yenna muvubuka munnange ali e Bulaaya kola sente zo nga weetegekera nga bwewezimbira amayumba gagabapangisa nga bw'okola ebintu ebirala ebikugasa ne famire yo oleme kwekwasa muntu yenna bw'obanga okoze sente zo totumambu maama nzimbire ennyumba taata nzimbire ennyumba brother wange nzimbire ennyumba nina mukwano gwange kanzimbire ennyumba bajja kubba obupoloti bajja bugula ate bamale babutunde weekolerere gwe nga gwe oleme kunenya muntu yenna mu bulamu bwo maama wo ya playing a role ye taata wo ya playing a role ye yakusomesa bw'aba teyakusomesa musonyiwe sente tezaaliwo oba yabuzaabuzibwa kati tandika obulamu obujja obutalimu kunenya muntu yenna oba nfuna bulungi nnyo gobera kubeera mpozi nga towuliza BOCAT TV beera bulungi weeraba oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV